Musooka afuna asinga akolanga ow'ebyokwerinda ku kyalo Nakisunga emukono gwe bagabyeko omwana ow'emyaka 3 oluvannyuma lw'omukyala okukamutema nga bwatali kitaawe. Omukazi agabye omwana ye Faith Nanyonjo ng'Ono DIFFENSI abadde amaze naye mu bufumbo emyaka 5. Agamba nti omukazi ono yadduse nga ye DIFFENSI tamaze wadde okumuwa omukisa okutwala omwana ku musaayi. Kati yena nima ati ndiri kuti songa atakutolwa muntu mulala ne nteka musene mujajaba ne twatuka nabantu omukazi ono kakasante galwana tugende batujeko omusayi zo ngende maso nokumuwa boya sebo tiyajjayo nakati lati yadda muyaddo kunyega yaddo okungati bo wange. Musoke asangiddwa mu maka amakulu ategeezezza nti mukazi we ow'okubiri Goreti Namuga basazeewo okutwala omu ku baana ku musaayi era aliza ati zaakomyewo nga nnungi. Nintwala ono ewawana awaka nitugenda ne batujjako ne kudangaliza ati se omwana waawa wange. Nengo webbali akufera yali anfera wadde ssente ezimala yali akimanyi nti omukazi ali naye olubuto lulwe naye n'asirika n'omukazi n'asirika kirika bakigenderera abantu badde ogenda mu mateeka kutuusa nagamba asisobola lwansonga kuba omukazi alinayo abaana babiri bandeseeyo kankitwala nti nali nyamba ki kateyamba kale. Musoke ategeezezza nga bwakooye abakazi okumusiba abaana nga kati asazeewo okugumira omukazi w'omukulu. Singa kisoboka gavumenti nesobola okuleeta ekyuma wano nga bw'otwalayo omwana wo oba gw'ogendayo kukebera endagabutonde osasulayo akasente akatotono akatali nga zino bwemba nelwakuba nti kati kati nkome sikyagala kati byakuddamu emyaka gyejo kati gyemmaze kasinda mukuzaala mwana. Abamu ku bantu baagala gavumenti ewere ebyokukebeza abaana endagabutonde. Kisali kubanga bataata baffe babeeranga ne bamaama baffe bataata baffe ne bakuza abaana batali bawaka naye taata bw'aba afudde maama n'alyoka n'agaba omwana. Omuntu ayinza ogenda mu ddwaliro omukazi n'agenda okuga teri amugendeddeko ne bamukyusizaamu omwana ne bamuwaamu omulala naye nga takimanyi lwange enjagala era nali bagete omusajja ali ku nsi kuno nga muzadde akole DNA. Ebintu ebyo tebitandise lwa leero nti wabeerawo abaana abagwa mu mbeera eyo naye bwe tuba tuzzeeko emabega nti okusinziira abajjajjaffe balina engeri gye bakwatangamu ensonga eno n'obwegendereza nga tesattuse. Wabeerewo obwesigwa mu maka tujja kufuna bino byonna kati omwami wakuba yeekengeramuuko akatono kyava agamba kamutwale mu DNA. Singa omwami abeera ne mukyala we nga bonna beesigwa tewaliwo kibatwala mu DNA naye bw'olaba nga abantu beeyunira DNA kiba kitegeeza nti obwesigwa buweddemu. David Musika Lyankolo yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.